Arrows up arrows entertainment up arrows banafe aba up arrows okubeera ng'era banywereza ddala entandikwa mulambalamba akyali jyo liduka misinde saagala sawulidde saategedde up arrows entertainment film baana bafe abaawano Kawooya media yawandiika Tomanyi lwaki obutuuka? Kati njagala nkubuuzeeyo ekibuuzo. Mpe ansa yakyo. Name the major source of light on earth. Fire. Ogambye ki? Fire. The major source of light on earth? Yeah, is fire. Shiraz. Bino ebintu gwe abyekolera? Naye mukakasa mugenda kusomera. Kati nza nti okubuuza ekibuuzo ekiri mu kitabo kyo nga wakituuka n'oba ansenvu. Kino kijja kiti? Naye maama oli mukambwe. Kaffe tukoba kusoma. Tikyanga tuzirira mu mati. Obashira. Kati kyogamba mbu nkambuwadde. Iye. Tita wammwe nga mulungi yaani? Tisha Aneti. Yaani? Tisha Aneti. Tisha Aneti. Ano kawala kandaherewe kali awo kimatira bwe matizi ndieno sajja watumbona butusiye eddugala njoze engoye kali badde kabeera wano ne kanfumbira nga nakawasa naye keeraga bwerazi waya naye ali awo ye mukulu waako mu kifo ky'okukansendera kyokka mukwano gwange mu kifo ky'okujja ndi awo kyokka nze ndi wakabi wano ku kyalo ndi munnamawulire ntwala eno amawulire naye nga twala eno abantu bonna bammanyi ndi muntu wakabi kuno mu kifo ky'okunjagala tekakimanyi nti nze nnyina ebirooto ali awo mu kifo ky'okujja eno kali badde kajja waakiri ne kabeera wano n'abeera wano kuba mwagala kali awo mu kifo ky'okujja ne kanjolezaako waya kifo ky'okukanteerawo ne kajja ne nkawasa ne kanfumbira gwe muwulu gwe kabembule yali difensi ndowooza olaba kati omumyuka w'omumyuka omuki omumyuka w'omumyuka mukulu tomanyi kitiibwa kyange kyendi ku kyalo kuno ssebo nze siri mumyuka wa mumyuka ekifo kyange okiyisaamu amaaso omanyi bye nsobola okukola ndi mumyuka wa bya bulungi bwansi anti oli asembayo gwe kyobomanya n'ebyo by'oli mukola bivunaanyizibwa ku nze era ndiwaddemu okukwata omusango okeera okweyoleza engoye ku bawala abali ku kyalo kino bonna kyogamba tulabako omuntu gw'osobola kubeera naye kawala kandaherewe kali badde kabeera wano ne kanjolezaako naye waya ali awo naye kati omanye ekiriwo amawulire agaliwo gamanyi omwagala w'abangi kyeyamaani kati nno yakoze ekintu eky'omuwendo yaleese etteeka ly'okuzimba ekyagi damumpulire ekyagi era kati buli muntu anaalima kuno ebirime bye ajja kujjangako ekimu eky'ekkumi bw'olima kasooli ensawo 10 ng'ensawo emu egenda mu kyagi ewa kyeyamaani bw'olima ebijanjaalo ensawo 5 ojjako kilo 5 n'ozitwala ewa kyeyamaani era byonna komaawo ssebo njagala okumanya naye mwefudde ki ggwe ne kimanya kyeyamaaniwo simanga mbogawo muli awo mulowooza mugenda kuyisa biteekateeka ku kyalo kuno bitandika okunyigiriza abantu bange mwanzija ku bukulembeze bwa defense nga mulowooza nti sobola kubaako wembakwatiramu kaakati ssebo kino kye muleese kigwira ddala mu mirimu gyange gyenkola teri muntu agenda kuzimba kyaki kuno kunyigiriza bantu era kati gwe mulimo ogwo gwe wa bulungi bwansi gwe mulimo ogwo gw'olina okukola
ebiddako kati gwogenda okukaaba munkaabiza amaziga akaseera kati gwogenda okukaaba mukulu naye nga tunaalaba ku kyalo kino nga tunaalaba tuvudde ku mirimu gye tulina okukola kati tulowooza kutulugunya abantu n'emmere gye balya ku kyalo ebeekubya mpi omboga yamala okugula abantu bonna ku kyalo abamazeewo era nagamba ekigambo kino emabega mwe munaawakanya mwe munaamanya nze obuvunaanyizibwa bwange mbutuukiriza kubagamba amawulire agaliwo omwagala w'abangi chairman gaba akoze eki gaba aleese agaba gatuuseewo kati omulimo gwa kyagi tuli awo ffe tulina otema emmuli okukizimba amabaati ffe tulina okusonda akasente akanaavaamu amabaati tuzimbire eddala ekyagi nga kinene ekinaagendamu ebirime byonna n'ebyobulunzi. Kaakati ssebo gano amawulire gakwata ogazzeeyo wa kyamaani wo omugambo mumyuka gwe yeerondera ku bulungi bwansi bino bye yaleese bigwa mirimu gyange gyennyini tewali kyagi kigenda kuzimbibwa ku kyalo kuno paka ng'abantu bazzeemu ne bafuna ettaka lyabwe eddene ne bafuna ebibanja byabwe bye babajjako nga basobola okulima emmere emala obulungi ne basobola okuba nga bajjako gye batereka si kubanga katini ke balina ate ke mugenda okubanyigiriza ate mujjako simanga ebyagi era nga bidda mu nsawo zammwe ekyo tekigenda kukola ddayo omugambe ŋŋanye ate ngeze mbirabeko nja kugenda kubasingawo. Kasito kitegedde